So kakati abakulu balemeddwa okukozesa obwongo bwabwe n'amagezi gabe Katonda ge yabawa okulaba nga bafuuka Kyagulanyi kyali. Kobbo katuteekemu ku byawongo osanga bye binaatutaasa. Mu bimu pulezidenti byasanze mu woofiisi ye bye byawongo bye batadde wansi wa kapeti. Kati bo bakimanyi nti Eva balina kutambulira ku ddogo. Museveni kwa tukimanyi bulungi nnyo nti yafuuka musamize mu State House, yafuuka musamize. Kati alowooza nti ne mutabani we era gyagenda okutambuliramu ey'okutandika okuloga. Bagamba obusiru obutanga buko. Naye bw'obanga olowooza nti ogenda kuloga bannayuganda bajje bakyawe Kyagulanyi sitamu baagale ggwe, awo kayinza okuba akawaani. Abasawo babanga bwe bakugambye nti genda okolera emikolo mu ofiisi ya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, genda okolera mu ofiisi ya Bobi Wine, nti laavu yonna n'ogikukumba ogitwale abantu bakyawe Bobi Wine, then laavu yonna bagitransferring bagiteeke ku ggwe, babe nga balowooza ku ggwe. Bobi Wine agwe mwakali abeewammwe, mwakali abeewammwe. Guno omulembe si gwa malogo, guno omulembe si gwa malogo. Tosobola kuloga bannayuganda. Laavu tebagiroga bulungi, laavu tebagigula. Ne bw'okola otya ensinga yakuzira, ensi eba yakuzira. Muhoozi Kayini Rubina n'emikolo gyonna gye wavuddeyo n'okolera mu ofiisi ya pulezidenti, ne mutuuka n'okulekayo ebyawongo, ne mutuuka n'okulekayo obumu obukesi, byonna ne just muli mu katemba. Tebigenda kukola. Bannayuganda baasalawo baasalawo. Kyenyinza okugamba. Bannayuganda baasalawo. Ate n'ekirala, Katonda yatuwa Bobi Wine nga ali omu ye, katagenda, teri muntu agenda kuvaawo yeefaananyiza Kyagulanyi Ssentamu. Teri agenda kukola ebyo Kyagulanyi Ssentamu byakoze. Alijja naye alikola byanjawulo, naye nga teri agenda kukola byefaananyiza bya Kyagulanyi Ssentamu. Ekisooka muyina ennugu. Ekizibu kye muyina, mulina ennugu. Mulina akasajja ku mutima. Kati mulowooza kyonna kyonna Bobi Wine kyalimu abateekeddwa okukibeera. Bwe buzibu bwe mulina. Mulowooza Bobi Wine kyonna kyali. Teriyo ekintu kitava eri Katonda. Buli muntu golaba alina amagezi agajja wa Katonda yagamuwa. Na buli muntu golaba nga alina obusiru era Katonda yabumuwa. Naye mu Katonda oba yabagemulira bubi n'abawa obusirusiru bonna n'obutooletoole n'abo bagonnomolako n'abo bawa. Okusinga okuloga mbusimanya abantu bakyawe Kyagulanyi bagire, mwe mukole ekintu kimu, mumuteeke eddagala mu malwaliro, mukole enguudo, muzimbe amasomero, muwe bannayuganda services zennyini ze beetaaga. Ogenda kulaba abantu bakyawa Kyagulanyi Ssentamu. Gwe genda mu buli district ng'ozimba Mulago, eddwaliro lifaanagana ng'erya Mulago, osooka olabe. Mwe mukwate obuyinza muwe mu buddizi bannayuganda, olabe abantu tebabaagale. Bajja na kubasinza businza, bajja na kubayita bazira. Okitegeera? Naye bwe mumanga mulowooza nti muyinza okuddira laavu abantu gye balina ku Bobi Wine, mbusimanyedde ku mmwe nga mukyawamba abantu, mukyatta abantu, mukyasibira abantu mu makomera batalina musango. Mulowooza abantu basobola okubaagala. Ne bwe muloga tebasobola kubaagala, azirongaazi nti mukyakola ebikolobero ku bannayuganda. Tukimanye bulungi nti Museveni tava Tanzania ng'anoonya basawo Baganda. Alabe nga akomyewo sympathy eri bannayuganda. Badde mba mwagale wa. Eddogo nayo lituuka time nelikoma nelifuluka. Temukyalina kintu kyemuyinza kugamba bannayuganda. Okugula laavu ya bannayuganda, kola ekintu ekyo. Gwe bawe services. Gwe zimba amalwaliro gateekemu equipment zonna. Zimba amasomero agatugakanye n'omutindo. Kola enguudo. Okitegeera? Mulekerawo okubba amataka g'abantu. Mulekerawo okusibira abantu makono, mulekerawo okubuza abantu. Mulawo bannayuganda banaddamu okufollowinga Kyagulanyi Ssentamu. Essaawa ya kati bannayuganda baagala Kyagulanyi Ssentamu lwa nsonga kati yavaayo n'ayogerako ebikolobero bimukola bannayuganda. Y'ensonga lwaki ne bwe mukola eddogo erifaananyiza litya temusobola kugula laavu oba temusobola kumuloga. Mbusimanyi bamukyawe bubaagale ggwe mwaka lyabeewa mwe kasasiro Naganga.